Okay, ku celebrity track extra video gambo otyo mulungi atulaba kansubire nti oli bulungi weewaawo it's a fresh Monday. Wiki tugitandika wiki ewedde yagenze okugwako nga ekiri ku mimwa gy'abantu ensonga za Hajji ne Hajjati Zula ezabadde ku mimwa gy'abantu bingi byogeddwa, buli omu ensonga eno agyogerako olulwe n'ebigenda mu maaso ye alina engeri gy'abirabamu. Wakati we twali wano ku Lwokuna nga tuva okulaba ku Hajji twayogerako ne Hajji Hakim, Hakim not erinnya lyerabidiye Hakim n'atunyumizaako bingi nnyo ku lugendo lwa Hajji ne Hajjati Zula, ate emboozi yasinga okukwata ennyo abantu n'agamba nti nze omu ku baakwanira Hajjati amutuusiza ku mbeera gy'aliko essaawa zino. Wow, olunaku olwaleero tukomyewo tuli Kigo mu kkomera awali Hajji gyali essaawa zino. Weewaawo wiiki tugitandiseko ne tusabe wiiki wenaatuukira mu makati ng'aliwo ekinaaba kiguse. Wano wendi ndi n'omwami yali Bestman ku mukolo gwa Hajji gwe naye wano olunaku olwali lugamba otya taata? Buuza kuba tulaba musiyo mutyaba amannya gange Hajji Muzamil Yusufu Baligeya. Weewaawo tutandikire wano omanyi wankubirako kasimu wano nga muganda wange ekiri Uganda nga kitokota embeera eri etya, we waŋŋamba nti yegwe yali Bestman ku mukolo guno nemanya kati ndina omuntu omutuufu, omuntu watukira okubeera Bestman, omuntu ali munda wali mu kkomera aba mumanyi bulungi nnyo. Hajji omumanyi otya? Hajji ali mumanyi nga muganda nga tuvudde Jjubba nga tukola tupatikana okuva ku zero paka ku ssente ze yafuna ne mu mbeera gy'ali mu nakati mumanyidde emyaka ndowooza giringa mu 15 we twatandikira twasinkana Jjubba mukwano ne gweyongera ne tujja e Kampala ne tubeerawo byonna byazaakola kuwasa mukazi byonna nze mbimanyi naye bwetyo tuyimiridde. Tutandikire omuntu watukira okugamba nti njagala Hajji gundi oba gundi abeere Bestman wange kitwala kinene. Hajji yakugamba atya naga nti omukolo gwange njagala obeere Bestman? Omukolo ogwo anyway emabegako sinze nali Bestman mu kusooka. Omukolo yali mwami bamuyita Hakimu ne bajja emikolo egyasooka ndowooza kwali genda wasenga kukyala wasenga n'alaba birumira mu mikolo. Hakimu n'agamba nze mbivuddemu n'abulya nnyo Hajji nti kino na kino sigenda kuva mu mikolo lwa nsonga kino. Hajji n'anyiiga ku nsonga eyo naye nemacyankana namu ye yabirawo mu kusooka ng'omuntu n'amala najja Hajji n'aŋŋamba nti Hakimu annemeredde jangu obe Bestman. Yali Bestman buli kimu yali akyo era bali bavuga omukolo bali babitambuza byonna yenna Hakimu yali azitambuza kati nziyingiramu nga Hakimu azivuddemu agambye Hajji bino sisobola bibeeramu. Era ensonga y'abayombya ndowooza yali ya keesi ya mugole. Yali keesi ya mugole. Mugole yasaba $17,000 bateekemu ebintu mu keesi. Omugole yaleeta bibye naye nannyini ssente tekirabanga ekikulu. Hakimu n'agamba nze sigenda kuswala abantu bambuuza ebintu. Hakimu yali atambuza omukolo nze ne nnyingirawo bwe ntyo n'aŋŋamba jangu obeeremu. Nange bye natandika okubeeramu nabiraba naye nga ekikobezo oli omukulu nga siyinza kukola ki. Waliwo Katebe ng'omusambi omupya yagamba nti Katebe tubaddewo n'omusambi in case oli bw'aba afunye yinjale gwe saabu. Nze nali substitute omulungi nenzija nentandika okulaba nenyingira mu bulamu bwa Zula ne Ali banagyebula wiiki. Nange bye nalaba mu wiiki byali bingi naye nga embeera tolina wosobola kugamba nti kokole ki koveewo kokole ki wabula nga amanyi ekigobezo oli Ali yali amaze okunyikira omukwano omungi ennyo ng'ayagala Zula ne byandisabye akawumbi Ali akalina ku akawunti yandikamuwadde naye ng'omukazi bwe yagenda okulya ebingi simanyi na kumanya kinaddako. Wakati nga Hajji Hakimu agambye nsaagala beera Bestman, owulidde embeera yonna eyaliwo bagikusomeddemu ekimuganyisiza okubeera Bestman, gwe tewatyamu? Saasooka kutya
kubanga ebintu ebyo Akimu yajja ate kyabinyonyi nawulira aganze Akimu ye yajja ejjubba yakomawo ejjubba n'aganze sobola kubeera mu bintu ebyo bigenda kunswaza naye tugenda kuba na mukazi kati nze ne nnyingirawo netandika okulaba ate Akimu byabadde takola ki mukazi n'atandika okusika ssente wiiki yali emu enewe naku nga 7 embaga ebuleyo nalaba ebintu bye sitalabanga omukazi yakola ebintu bingi ebisika ssente mu wiiki emu zaali ssente mpitirivu nga Akimu amaze okiraba ye ng'akivuddemu naye nga nze ali omukwano gwali gumuyinze namugambako era naddako emabega ne mugamba nti Akimu ayagala kundira agamba nti omukazi alya ssente zange ng'ate nze nzikola aleka omukazi azirye kakati ssente yazirya nakati ndowooza era akyazirya inshallah bwekityo bwe kiri mukama wange kino nakibuuzaako Akimu naawe kankikubuuze Hajji kye yalimu okukola bino byonna yali laavu oba wali kitali kituufu Hajji ye ng'omuntu omukazi yamulaga laavu kuba omukazi yakyusa Hajji ebintu bingi ndowooza ye addala mukyala yali tamuwa kashinga abantu kazi b'e Kampala ennaku zino bagamba bo laavu nga bagiyina mpitirivu era ndowooza Hajji yamukyusa Hajji omukyala yamulaga laavu emukyusa byonna sinza kugamba nti obakyala naye yali laavu Hajji yayagala mukazi we na byonna omukazi ne bwe yandisabye genda bwe yandisabye eki baali bakikoze baali bali mu kikola ng'omaze okulaba ebituli bino byonna byonna ebibaddewo omukyala mu kusika ettooke embeera eyaliwaawo Hajji tewamukusulayo kagambo noga Hajji embeera nga tikitegeera ate ekisookera ddala kye nasooka okulaba nange nga si kituufu Hajji kumenya nnyumba zaaliwo ennyumba z'emutundu awo omukyala we yasiima omuzimbira ennyumba ennyumba zaziva $5,000,000 by then kyemmanyi $5,000,000 ezo ninga azikola $5,000,000 abapangisa zibali bamuwa Zula n'agamba wano wenjagala maka gange ne bajjawo emizigo egyaziva $5,000,000 ne negayira ali tojjaawo nnyumba zino naŋŋamba omugole we yasiimye sinza kukola ki omukazi ekyaki yatukola kye nalaba ebituli ebirala kyali ng'ebula ennaku 3 mukazi yalwala n'agwa eri ne tumutwala iriba naye ng'omukazi ndowooza nga omanyi ennaku zino enkola y'abakyala omukazi yali wa kibuga nnyo n'agwa eri n'alwala mu nnaku 3 ne batuyita $15,000,000 ali yasasula n'agamba sina kyakola omukazi alwadde ate twetaaga omukolo okole ki ngende mu maaso ne binkuba wala nnyo mu $15,000 mu kaseera ako nze kati oli byalaba bingi kati Akimu naye ate zibye nalaba mu nnaku zibulako nalabira ddala ebintu ebigeze kino kindeeta ku kino omukazi wavireyo n'agamba nti mugamba Hajji alina ssente kiki ekyobugagga kyalina kyemulabawo kyemugamba nti ngenda kitwala kati bw'ongamba nti akasente kaaliwo mu mbeera eyo nange oli akwatira millions and millions of money Hajji yasooka n'akola ssente ze kuba eno bwe twagenda naye emaka 2013 omba seerabidde n'akola ssente ze ne ziwera Hajji yali azitowa kawumbi n'okusoba n'agamba zisigadde ssente zakweyagalako kubanga wali wava ssente wali tewannabako onooneka mu biseera ebyo baideni n'akola ssente nagamba kati kannoonye omukazi ki gwenjagala ow'ekirooto kyange akasente mwekali kati omukyala oyo ndowooza Akimu oyo amanyi nnyo ndowooza bwe bagenda kubanza namubuuza omukazi omufunye otya nanga nti nagenda nali nonya mukazi wali omukyala gwengulako emipiira ndimubuuza nnyabo olinayo muganda wo omuto omukazi n'amugamba oyagala mukazi wakuwasa awo ebyaddirira n'amugamba nange nyina ebizibu omusajja yankola bino na bino nambuuza yamubuulira ebizibu abakazi ebayiseemu kati nono n'amutandikirawo okumukwana naga nti ne beetandikirawo awo eba yava ne bagenda nga bateeka embaga ne bateeka biki ne bateeka bino sente zitandika okutomokako ali nezigenda sente zagenda sente nensajja kuba ali yalina sente oba yalimu nabuto mu biseera ebyo kuba emyaka 10 yabeera mu myaka nga 35 emabegaawo omukyala singa era bakiziganya nga omukyala yajja kuzimba ali singa ndoza balina ebizimbe ebiwera mu kibuga naye yajja kulya nakutwala kusaanyaawo Zula yajja kulya nakola ki kusaanyaawo tayagala nko ali mu bulamu bwe sirabawo laavu yonna kuba teri muntu ayinza kujja mu kifo ky'okuteekawo ogwo naye nga ye asika busisi naye ebintu ebirala nga embaga ewedde bye nalaba
era ebyankube wala nnyo ne twatandika okuyingira mu bizibu bya Zula. Zula nalabanga nga kooti zimunoonya hali asasula oluusi oyinza okulaba nga Zula oba baali bamunoonya yali alimba Zula ng'atandika alina emizeege gye yali atandikiddemu okuvuga ali n'amutwala n'agamba nti ono bankwata banne bino tubikola tetugamba nti tukuba Zula bubi oba ki olwabadde eno agamba nti byonna mubyogera kinajjawo kiri nti Hajji yakozesa omwana kati we are defending naye nga kijjawo kiri nti byonna twogedde tulaze obuziina bwa Hajji Hajji lwa nsonga kuba oli ayinza okugamba nti twongera kujjawo kiri naye nga amazima gennyini ebintu Zula byazza akola era oli agamba nti Zula tasobola kuwayiriza mwana we akole kino ku bintu byendabye ku Zula bisoboka bingi bisoboka teri mukazi ayinza kwewamba ne bamuwa zino naye yewamba ne bakola kino naye yewamba ne bawayo zino naye yewamba ne balya zino ndabye ku Zula ebyo bintu bingi nga muganda wange oyo ajja nnyumiza kati ekyasembayo emabega kawundoza 2017 manyi Zula nga agenda fumbirwa ewalala aleka ate ayonoonye wano waba agenda fumbirwa ewalala wabadde ayonoonerawo ddala obutaddeyo yagamba nti ali Zula nga tamwagalako ne ali ye yadda mu njogera ya Zula tayagala nko ali kati ayagala aleke ali mu katu nga tagenda muddira nkudde omweyogerezaako naye nga ye akoze eki bamututta abalala kati ye enkola ye kati yamuteekako ekigambo byemadde muwulya ku Hajji gundi ono waliwo Hajji agwe yateekako ekyobutuju ne ali yakimuteekako Hajji Mutebi nono Hajji ali yakimuteekako ekyobutuju yakimuteekako ne bamusiba polisi nenoonyereza ne bizuuwa nga si kituufu neemuta kati ne baawukana emyaka ndowooza 2 n'ekitundu badde bakaddiŋŋana omwaka gumu ekitundu ate n'addamu n'apanga enkwezi endala yali yasibisako Hajji ku gw'obutujju yamusibisa ogw'obutujju nga mugamba nti musajja wange mutujju yagamba nti omusajja ajja ne ssente okuva e Sudan anti Hajji yali atunda mutunzi wa gaasi yali kuba mulimu gwa kutunda gaasi nagamba abasirikale nti Hajji ajja ne ssente okuva e Juba nazikola ki nazigabira abasiraamu ne bamukwata Hajji yawera ennimba nazo nze ate ebizibu ebyo saasooka bimanya naye Hajji wajja n'abimpitiramu kyankuba wala nnyo ne mmanya nti beekyaye amuvuddeko amukoze eki era kyenzijukirako mukyo ali yaŋŋamba nti famire ya Zula yataasa era ndowooza lwaki temulaba famire ya Zula mu misango gino balina mikwano nabayaaye babba nabo tebiriimu agwalooda beeze ngezze muwolereza ye kimanyi kuba ndowooza luli bajja ne bawuliriza ali n'afuluma ekkomera ku kyobutujju bwe yamala okufuluma ekkomera ate n'asuubira nti bawukanye natemulyawo nga bazzeemu ekigera si gwe gusoose Hajjati Zula okusibako bbaawe emisango egy'enjawulo si gwe gusoose gwa butujju kyovulanga nti ekyomwana yamupangidde kinene era nakyo kipange kuba kiri yakiyitamu ali bamusiba ogw'obutujju era Zula yamusibira yamuwaabira 2017 n'amusiba bamala emyaka ndowooza 2 kitundu nga baawukanyira kati badde bakaddiŋŋana emabeka ndowooza emyaka nga gumu mmeka omanyi Zula kyasooka okukola akulaga nti mu kuddiŋŋana ayakuteekawo nti bakoze eki bamugatta era yali amutaddemu waya ey'okumuddayo banyanjulewa ebusoga era wonna Hajji we yava mu kkomera ku gw'obutujju n'agamba nti mukyala wange nkyamwagala baamala emyaka 2 kitundu n'amuddira omukyala ne yeetonda yadda n'amugamba birisi kyabiddamu tubiveeko mubayo wange biki yali agenda kufumbirwa walala andi Zula waba agenda kufumbirwa walala byakola kati yali agenda byaba bitya era ndowooza olwavaayo ate gyagenze ate byalina okukola abikola ewalala ndowooza ne bigaana n'amaana addewa ali kiringa kyekiyenje kye yabuguwaza agenda n'afumbirwako ewalala n'akomawo ekigenda kya Zula eri Hajji kiki Zula Hajji alina ssente ndowooza ezangwira mangu okugyako Zula alina obwangu obujjako Hajji ssente yeba ye amutwala nga ali awo amwanguyira kati gyali naye ndowooza Zula tayagala Hajji kati Zula wafuna gwayagala aleka Hajji amukoze eki amwonoonye kino nekijja nekiyingirawo bwe kityo katugambe nti n'embeera y'okuteekawo kulabika agamba nti Hajji yakwata omwana we ayina waagenda era
kyemmanyira kiri mabega waakyo kyemmanyi kima naye bwe nanyumizaako story ne Hajji n'angamba basooka era yasooka kuyomba naye n'amugamba ogenda kundaba n'amuddamu ogwokubiri ogenda kundaba kengenda okulagako n'atandika okukwata vidiyo abaana n'atandika zimuwa bw'azijjayo kyemmanyi n'amaloboozi bajja gabawa ku masimu ga Hajji abagayina bajja kulya emboozi nga bwe zaatandika n'okuyombagana bwe kwatandika bayibabuliye bulungi naye nze Zula sikyewuunya nti Hajji akutte omwana nengamba nti Hajji akutte omwana ku mbeera za Hajji nezibeeramu ejjubba kubanga otuba ne Hajji ne waali wennyini talinawo mukazi ejjubba nga wajja ajja ejjubba n'amala omwaka mulamba nebbanga omukyala lyagamba nti omwana amukutte Hajji ndowooza kyemmanyi yajja mu gw'ekkumi yagamba mu gw'okutaano omukyala baakwatira omwana we wasooka Hajji yali Sudan yajja ndowooza ng'ennaku z'omwezi 7 kuba nze namusiibula yali avaayo ennaku z'omwezi 7 ogw'omukaaga bwe yakomawo e Uganda ate oli yagamba omwana yamukwata mu gw'okumeka mu gw'okutaano ebyo naye si bituufu bantu bange temukkiriza ebyo si bituufu ku Hajji tisandivuddeyo kwogera nze nti amawulire naye bwedda bwe ndaba abantu abatamanyi ensonga zino nga mpulira ennaku ku mutima ennaku enkaabe nga kati nkole ntya okuyambako Hajji kubanga kindaba nga kikulumiriza okuvaayo okwogera ku mukyalo oyo n'ebikolo bye byajjako omusajja Weewaawo kati tubadde wano mu kkomera wano ekigo Hajji waali oyogeddeko naye ali mu mbeera akisofa Hajji agenze aguma eri abantu tusaba abalamuzi tusaba poliisi ab'ebitiibwa mwenna minisita Balamu nkusaba n'obwegendereza nali nsaba nnyo mukwate omwana oyo mukwate Hajji mukebere Hajji mumute bwe Hajji bw'aba yakwata omwana nga kituufu mumuvunaane naye nga si kituufu mumute Hajji tusaba mumute Hajji banne obulamu bw'ekkomera si bulungi teri abwagala naye omuntu naddala nga bakusibira obwereere kimpisizza bubi nnyo okulaba nga mukyala asibye bbaawe kulw'obwereere nga talina kyakoze gwenga Bestman mbeera ki gy'oyigira mu kaseera kano mukwano gwo ng'ali mu kkomera njize bingi era ntidde nnyo abakyala ongedde okutya abakyala naddala abakyala abalina abaana abangi kyabulabe nnyo kuba Hajji yayingira omukyalo oyo ng'alina abaana awalolala Hajji bambi ssente bwe zaamugwako najja n'aŋŋamba mpolaayo mu bulumi obungi ndoza bali bagenda kuweerera abaana ba Zula oyo zaali millioni 22 ne bajja baweerera omwana ba Zula Hajji ng'alina abaana naye nga ow'omukyalo mukulu tagendayo naye nga tayagala kumanya n'atwalira abaana ba Zula naye olaba nga abatali babi abamuliisa akakanja abaana abo kyannaku nnyo kinyongedde okunennyamiza ne woba ofa otya munnange katali kako simanyi bagenda olugero lw'Abaganda naye kyennumye tusaba abantu bwenna abalaba embeera zino bannange temugamba nti tusiba ku mukyalo oyo bintu bino si mazima omukyala akoze ebintu bingi omusajja bingi waliwo ne byendabyeko omukyala nga yeewamba ali awo nga ali musajja wattu amuvuze emmoloka ye yategeka abantu abanaamukwata omukyala ng'amuyimiriza wantu nga ku mafuta nga bajja bamukwata oyo omukyala nga yeewamba nti batukutte koti oda zimanye ng'omukyala akaaba nti twetaaga ssente Hajji tayagala kuswala oyo omusajja gw'olaba atya nnyo ebintu by'endere nga bw'omulaba mwogeza ddembe ntono nnyo wa ddembe nnyo obutaagala bali ye mwogezi bw'atyo era eddembe lyayagala nnyo ebintu ebitamutawanya ekimutawanya akireka zinamugambye Hajji ku bintu byonna okumala tayagala bintu bimutawanya Hajji tayinza kukusa wadde n'eccupa n'emu eya gaasi atakisasulidde musolo yagamba abaana muyiseewo bino bibalinga ebirina okuba era ndowooza Hajji sirina mutenda sina bwe ŋŋamba kyoba kino bakiri omukwano gwe gwetaaga okubeera mukwano ate bw'abanga wasiza mu famire ye musajja gwenza okugamba nti n'oba olina omukazi omulala ng'oyagalamu mwongera ng'ayagala naye Hajji nali namugamba naye nga tayagala kwongerako ng'ayagala Zula n'aŋŋamba abakazi muzamire bennyina babala abakazi babiri nga tayagala kwongerako ye omukwano ng'alina gumu gwa Zula naye Zula alhamdulillah Zula omugambo kuba gwe wali Bestman Zula nkusaba byonna obimanyi bino nze nga Bestman nali ku mukolo
nze nagezaawo kavalinga bino byonna wali okolanga mukwano gwange ajjukira ndooza watuleka watteeka Kampala Road awo twali ku muzikiti watusiibyawo olunaku lulamba n'otuuka ekiro ssaawa nga 5 yali mbaga nga oba nkeerayo embaga yatugamba mugende Kampala awo twali ku muzikiti awo waggulu ekigundi ng'ekyambaga netusiibawo ne eyali saamanya mukyala gye yali netusiibawo nga bwamukubira essimu nze omukazi yajja ssaawa 5 ez'ekiro kuva ku makya tumulinze tofaayo ye ali awo kimu ayagala Zula nga ki naye omusajja yateekawo omubiri ku sayidi yo ku byonna abantu bo bamanyi by'obayisizaamu n'asigalawo ng'akwagala gwe nga Zula kakati bw'ojja n'omuteekawo kino wallahi Allah agenda kukusasula ku nsi ne kwahira era nkimanyi ndowooza watandise oddobbira ebisinga gwe wennyini ndowooza kyasobola kutambula na mu nsi eno ensi ekutegedde ki ky'oli naye taasa Hajji aveeyo Allah abasaasire oli awo muyinza okuddamu tetuyinza kwogera ku byabaagalana naye kino kimuggyeko twenza tuyanze gendooza tujja kuba tutambula ffenna mu nsonga zino era nga wangambye nti okomye otukyalondoola embeera nga bweri wewanga bwolaba olunaku olwaleero tubadde wano ku kkomera Kigo awali Hajji mu kaseera kano ali mundaawo okuba oyingidde mundaawo okuvaawo kiba kizibu mukko okuyingira munda era osabanga Mukama Katonda n'otayingira kuba geeti zoyitamu okutuuka okulaba ku Hajji mundaawo bw'ozibala omuwendo osooka n'otyamu ensonga zino nkyazikuweereza kuva twatandika ne General full figure tukyalondoola embeera okutuuka ejje neggwera tujja kuba tukuweereza buli kimu nga bwe kitambula nze Divorce Matov ntambula nejja ku kamera mbere bulungi mweraba